Wenkoledde story eno nga wakyabula essaawa nga 6 oba 7 mu ggwanga erya Uganda tuyingire omwaka omupya 2025. However much bumuusi endala mwana wattu bamaze dda okubeera nga bayingira omwaka. Omanye ensi eno engeri gyetambulamu essaawa zigenda zaawukana. Wenkoledde story eno nga mu Australia mwana wattu bamaze dda okubeera nga bayingira omwaka. Naye era fireworks zikubyawo mu Sydney Harbour Bridge na wali eri ku Sydney Opera House. Uliya kati abantu bagamba SMX oba tali mu Uganda. Engeri gyayogeramu oyinza ogamba alinga agamba wali Kaleerwe na wali Bwaise fireworks zikubye, wali e Makinde ate ne zivuga bubi nnyo, ku Workers House nabo ne bakuba, ku Sheraton nazo ne zivuga. Batutegeezezza mu Australia bamaze dda okubeera nga bayingira omwaka nera bambi nga bo baselebratinze bulungi nnyo 2025 bagiyingidde dda. Nera gwobeera oyagala okumanya ebifa mu 2025 oli wadde mbokubira munno ali mu Australia asobola okugamba 2025 kiri mulaala oba 2025 kiri bwe kiti oba wekiti, kubanga fireworks nkugambye zisinze okuvuga. Ekibuga kyonna kyonna kikubye fireworks, ensi yonna ekubye fireworks, naye zikubiddeawo ku Sydney Harbour Bridge abantu basinze okubeera nga bakuŋŋaana nga zimyamyansa bweziti. Ate zivugidde ku Sydney Opera House yeringa Sheraton ya Kampala. Edda nga Sheraton yekyasinze okuba fireworks. Edda ku Sheraton buli omu ng'agenda ku Sheraton bagenda, naye kaakati n'obubaala babukiza okubeera nga bukuba fireworks. Leka nzire nsobole okubeera nga nkuleetera ebipya nanti tuli mu rush tudduka mu mwaka gwa 2025. Era wanyo ku SMX Media njagala okwagaliza abantu mwenna abazzenga mulaba stories zange okuvira ddala mwaka gye gwatandikira paka we tuli, n'abo abazirabye okuvira ddala we natandikira okubeera nga mbaweereza mu 2019 paka kati we tutuuse nti bambi mwebalire nnyo nnyini ddala. Temujjanga okwo mu mwaka ogujja nsuubira okucelebratinga emyaka gye naaba mmaze okubeera nga mbaweereza ate situjaguzeemu ffenna wamu. Wanyo ku SMX Media ngenda kweyongerera okubeera nga mbaweereza. Still wano ku SMX Media neyongera okujjukiza abantu bonna abakyalinamu akatima akayamba, akatima akalungi, omutima akwegamba ogulumirirwa okuyambako ku mwana muwala onamanyikiddwa nga Babiri Sumaiya bambi yajjira muliro nera ali mu kubeera nga apooca n'ebiwundu. Tuli musondera miliyoni 2.5 sofa tulinawo emitwalo 52,705 sofa ze twakasondawo. Otusindikira 5 mulala nasindikira omutwalo mulala nasindikira ebiri owe10 ewe5 munnange wekanga olugendo tulutambudde kwanka akati abali bagala miliyoni 2.5 sofa tuli mu miliyoni ng'emu mu emitwalo nga 9 mwezi gwamu ze tuli mu kubeera nga tubuzaayo. Tweyanza nnyo, tweyanze egeri muzira kisaina agenda okubeera nga atusindikira akasente.